kale tukowoola amafuta agasereka, tukowoola abagagga, abasajja ab'amaanyi, abakyala ab'amaanyi, abalina ssente ez'enjawulo, tusereke. Kyemmanyi mubadde mukyanyumirwa okulaba ekizimbe kubanga bangi ku mmwe mukiwulira buwulizi. Eyo nno ye Lutikko, omusajja wa Katonda Pastor Buyungo Joseph wamu ne Forgim at large gye bali okubanga bazimba tennaggwa era tebannagiyingira naye nga yeeyo. Mujjukire nti nze nabagamba buli kintu kyonna kye ndaba nekinyumira mbamanyi namwe kijja banyumira. So kano ka clip kadda, I have to clarify on this. Kano ka clip kadda, this was 2024. This was 2024 era wano we yaviirayo n'alaga Lutikko nalaba omulimu we bagutuusizza. By then yali eri kweyo level nga bwe mugirabye era ngenda gibongera mu maaso awo mbeere nga mujekaanya bulungi mulabe nga mulaba ekizimbe bwaguga, mulabe Mukama byakola bannange. Nze alinzija ku Katonda oyo ye taliyo naye nga bye bino Mukama Katonda byakola. Emboozi ya Pastor Buyungo yonna nze njibawa mumanyi gye yatandikira. So according to that story olaba omusajja wa Katonda ono nga Mukama Katonda asobodde omukozesa ebintu ebiti awo oddamu buzimaanyi, awo omanya gw'okutte yoyo, omanya kyoliko kyekituufu. Era wano wennyini nzikiriza nkulagika clip kano konna eyo gye kagwerako Pastor Buyungo byakulaga Lutikko eyo yonna ogenda kuba olaba omulimu gwa Katonda engeri gye gutambula. Naye era nga bwe nkugambye this is 2024 yes, so it means right now wano yasukkawo era wali baatulaze era tujja kubizza tubibalage weetuuse mu kaseera kano, but here that is 2024. Kale muwulirize bulungi, Katonda abawe omukisa. Mukama yali tannampita nasooka mu bukebezi. Ate engeri gye nakeberangamu tewalingawo uniform nga bano ze bayina. Wayambalanga ekisaati kyo n'engatto ng'egudde olubege n'oyimirira bw'oti n'ogamba abantu jangu otuule eno. Mukama yebazibe otyo okuva mu kifo kubanga engatto bw'otambula obeera ng'owaki ow'ebitege. Mukama yebazibe naye bano abaawano Katonda atuleese ku kisa ayambala n'anyuma. Ffe twakebereranga teri asaba okujjawo nga Katonda akuyambye ennyo n'osaba ng'oliko omutima gw'okuweereza naye ofiisi yaffe teri baagiyayaanira. Naye kati wano nze buli nnaku mu ofiisi nfunayo abaagala okuwandiisibwa bakebere. Wammaani ayagala okukebera ng'oyagala kuweereza wano okebere. Bakoze bulungi nnyo. Mukama yazwe bambala ate sinze mbambaza be beeyambaza abo. Tegedde nti tosobola bakubira ngalo kubanga tokimanya. Aleluya. Kati bakoze omulimu ogw'ettendo mu linnya lya Mukama afaani. Yes, teka emikono gyo mu kifuba gamba ayi Mukama. Kyogere n'amaanyi gamba ayi Mukama. Olwaleero sigenda kusigala kyekimu. Kyogere n'amaanyi gamba ayi Mukama. Olwaleero akawungeezi ka leero sigenda kusigala kyekimu. Njagala ompa omukisa, njagala onsumulule olabise obulungi bwo ku bulamu bwange mu linnya lya Yesu. Weziba za Mukama zikubire ddala. Nagambye kino ekisiibo kye tulimu kulabisa mukono gwa Mukama. Simanyi sitaani wabadde akulabisa naye oteekwa okulabikirako ekya Mukama mu linnya lyani? Lya Yesu. Wabeerewo ekipya kyakola mu nnyumba yo, ku bulamu bwo, ku baana bo, omwami wo, mukyala wo, buli ekikwata famire yo ebeereko Mukama ekintu kyakola atya. Twagala mafuta gake agaleeta ekitali kya bulijjo. Kama yebazwe, kama yebazwe. Abakebezi abali sayidi eno mutuggulire w'amadinisa. Mubadde temugalaba naye nze ngalaba.
gulawo amadinisa mu linnya lya Mukama Faani. Tugatte engalo zaffe tukubira abali ku online engalo ez'amaanyi. Kama akoze omulimu ogw'amaanyi era nebaza Katonda abantu abali ku online ababatuusaako obubaka be baliwa. Abantu abatali mu kifo kino Katonda abataddeko abamu ekisa ku lw'abannaabwe ne bateekako data ne tusobola okuba nga tusindika message ebintu ebitali bimu. Kama yazbe tuwaguza mu bintu ebitali bimu. Nagambye abasumba musumba Babula assistant pastor Buyongo zino screen ku Sunday nagambye bazijjo zibuzaabuza abantu bazeetegeza ne bagamba obegenda kwaketeekeko byafudde mufune gwe bimuwa tufuna tujja kufuna endala mu linnya lyani lya Yesu. Ebbiri eziri wano zaakoze zitya bwe tumalira service enkya saagala zisangawo saagala ab'oku Sunday ate bagambe nti nazigambye muzijjewo babalabe nga ab'emputtu bw'ayogera musumba Buyongo. Mukubireko engalo mu linnya lya Mukama Faani. Kati bakola omulimu ogw'amaanyi. Tulina puroguramu yaffe ku leediyo abayimirira muweereza wa Mukama n'awaayo. Buli kyokolera mu Katonda kyonna tekisobola kukuleka kyekimu. Buli wooyimirira n'omulimu gwa Mukama oba kuzimba oba kukola kutya enkuba eva kutonnya nnyingi. Weetandikidde okutonnya ensanze eyo mbadde enva eyo Mukama yazibe n'ensanga nengisookawo wano n'ensangawo wano. Naye musumba abadde abuulira n'avaayo n'entunuulira enkuba yatonnyako lumu wano olw'Essande n'endaba embaga. Mukama yazibe tukolere emikono ku kizimbe kyaffe. Mukama aleete ssente n'obugabirizi tusereke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wanika emikono gyo sumulula ssente. Saba essaala ereeta ssente. Olulimi lwe lwogere ssente z'otawuliranga na mu kika kyewammwe zoogerere ku nnyumba ya Mukama. Koowoola emitwalo gya $, koowoola miliyoni na miliyoni za pawundi zikoowole zijje tusereke abantu baleme kubonaabona. Mukama yazimba ekizimbe ekyo okuva ku musingi. Mukama mpulidde awo obujulizi tiyagenda okuva wano nga tuli ku musingi agenza okudda ng'ekituuse we kiserekerwa. Kale tukoowoola amafuta agasereka, tukoowoola abagagga, abasajja ab'amaanyi, abakyala ab'amaanyi abalina ssente ez'enjawulo tusereke ekizimbe ekyo. Tusaba amafuta aga ssente Mukama abalina ebikozesebwa tubikoowoola Mukama. Mwaka gwa kulabisa tukiraba nti kituuse ku olopuleti twagala kasolya tukoowoola akasolya. Abalina shillings, abalina $, abalina pawundi tukoowoola ssente. Abasajja ba Katonda ab'amaanyi abanene mu gavumenti bonna ab'amaanyi ab'amawanga bambasada balabe omulimu ogwo Mukama obaleete kubanga obawa omukka bassa era bafunye omukisa. Leka baleete omukisa ogwo gukoleze guweereze ennyumba ya Mukama mu linnya lya Yesu. Kubira engalo Yesu affe ow'amaanyi. Haleluya. Enkuba etonnye n'enzikiza ku Sunday wano yatonnya. Gwatasabira wano ku Sunday wabweru awo wonna abantu batuula nga bazze kusumulula. Kama yabazbe abantu batuula ne bakoma eri ku kizimbe kye tuzimbye era kye twakoze. Kati emmotoka ezimu ezibadde zipaakingawo twazigyewo tukazabadde ku Sunday wedde twaziyingiza mu lutikko nga mwe zipaakinga. Naye kikyendeeta enkuba bw'etonnya akavuyo kabeera kangi wano tusobola kudyamu munda. Ate ne wabweru we twassaawo kisheete ekiriwo kitutaasa musana. Mukama yazibe enkuba bw'etonnya amazzi gakola gatya. Luli yatonnya n'endaba omukyala akagereke n'agira akagere bw'ati nga gamuyitamu. Mukama yazibe gakulukuta ne gakola gatya. Kati wali we tuzimbye ebyo byonna twabipulaningira. Mukama yazibe era ffenna nga bwe tuli wano wali tusobola okutuulawo bulungi. Kati tusabe Katonda. Ekibulayo kiri kintu kimu, kusereka. Ate musumba tunaakola tutya? Kusereka nze kwe mmanyi.
bwe tumala okusereka ebiddako bijja kwekola byokka. Mukama yazwe obutebe nga tetunnasibamu bupya tujja tutandikira ku buno bwe tutuulako. Haleluya. Waggulu olabe ewammwe otuula ku lubalaza ojja tutuulayo. Haleluya. Jafuna leesu y'okola otya twagala kusibayo obutebe nga bo tetunnabutuukako ojja kutuulayo. Oba oyagalayo oba toyagala tuula wansi. Haleluya. Onootuula wansi oba waggulu we watyo, naye nga ekikulu kati kukola kutya kusereka. Ebyo kuwayalinga amasannyalaze ebintu bya mutindo ebimu Mukama ajja tuwabuikisa, naye kati obudde buno bwe tulimu tudduka nkuba. Tudduka ki? Nkuba. Mwabali mu mawanga ag'ebweru tubagololeko omukisa, tubasabire. Bayimiridde abamu, abalala tebannayimirira, basindikire omwoyo wa Mukama ayogere nabo. Abalala yayogera nabo naye tebakola batya, tebannatuukiriza. Mukama yazwe basabire. Baali wano abamu bayimirira ne beeyama n'obweyamo nti Mukama bw'onootwala nja kuyimirira wamu naawe. Abalala gye bali tebannafuna ebintu byabwe tebinnabotola. Tubasabire nabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gola omukono gwo oyogera ensi yonna gy'oba osobola okwogera: America, Canada, Europe, Sweden, Norway, South Africa, yonna abali ku online basabire. Bonna ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok, abaliyo bonna basabire. Mukama balabe mulimu gwa Mukama ogusobola okukolebwa. Tukwebaza Mukama, nabo tubasabira abo baana bo Mukama. Ate abamu nzaalwa ya muno, abalala si nzaalwa ya muno, wabula gye bagenda bafuna emikwano egisobola okuyamba omulimu guno, nabo tubasabira. Leka omukono gwo ogw'amaanyi gulabisibwe. Abatannafuna butuuze babufune. Abatannafuna Mukama working permit bazifune Mukama. Abatalina mirimu bazifune Mukama. Nkowoola ssente ku b'amawanga ag'ebweru abatabaala yonna okugenda okuyigga ssente, leka bazikwateko ate bakole omulimu gwa Mukama. Wezibe engalo zikubire ddala Yesu affe ow'amaanyi. Nabo tubasabidde. Nabo tubakoze batya? Tubasabidde. Oba osabidde omuntu agaggawale naawe ojja gaggawala. Oba osabidde ali ebweru afune omulimu naawe ogenda kola otya? Kulinnyennyonnye mu linnya lya Yesu. Olunaku lwajjo nasomesezza era kyendeko kyentandikiddeko. Njabadde ndaga nti mu kusiiba kuno Mukama alina okuleeta omukisa. Omukisa nga Mukama tannagukuwa asooka kukusumulula. Bw'amala n'akusumulula nayogeddewo awo ensonga ezabaddewo ne ndyoka nkwata ku lutalo lwe tulina okulwana. Ti Mukama asooka kukusumula n'akuwonya. Akusumulamu obutamanya, akusumulamu okugaanibwa, akusumulamu embeera ezitali zimu. Lwa nsonga lwaki? Ti wamala okukusumula wagenda okugatta ku mukisa olina okunywererawo. Kino nkyogera mu matu go okiwulire. Kwata kutuuka okuwulira okumu okusinga okuwulira okuba nga okugambe weeyongeremu okuwulira bakugamba bakuwa ekigambo. Kino nkyogera mu matu go okiwulire. Ogenda kukwata ku bintu ne bajjajjaabo bye batakwatangako mu linnya lya Yesu. Ogenda kukwata ku ssente ne bajjajjaabo ze batakwatangako mu linnya lyani. Ogenda kukola ebintu ebitali bya bulijjo. Ojja kibuulira abaana bo n'abazzukulu bo mu linnya lya Mukama waffe. Era kino nkikuddiramu kikugamba okiwulire. Wonna w'oyise ng'obonaabona abaana bo n'abazzukulu si we bagenda okuyita. Waliwo ekipya Mukama kyakola atya? Kyakola. Mukama yazbe. Mukama kyakola atya? Kyakola. Kati Katonda ayagala asooke kukusumulula. Ate g'obadde n'empaka ng'oyagala kusooka kufuna mukisa. Katonda asooka kukuleeta w'olina kujjanjabibwa. Era abamu temuzze nti kubanga mulimu, waliwo abamu nga bakwesibako dda okujja naye tebakuleeta nti ofune mukisa, basooka kukuleeta ojjanjabibwe. Era abasinga okukulagirira oba mutunda oba wano bamala kuwulira bulwaddemu ne bagamba naye ggwe ekikuluma ekyo genda gye bakikutulira. N'alyoka akuleeta. Yeebazibwe Yesu.
twalabye mu Obadiya essula 1:17 ti ku lusozi Sayuni kulibeerako abawona, kulibeerako abasumululwa, ne Isirayiri ne Josefu Buyungo ne Saala ne Nakigudde nani yogera erinnya lyo wadde ezzibukalu baliringa lya Nabukadduneeza liwanvu, aleluya lyogere. Kulibeerako abakola batya? Kulibeerako abawonna ne basumululwa. Wabeerawo ekifo nga Katonda ensi yonna ya Mukama naye aliko ekifo kyakwetaaza. Amalwaliro mangi naye waliwo eddwaliro erina okukola ku bulamu bwo. Kati ne mu nsi ey'omwoyo makanisa mangi naye waliwo ekifo ekkanisa Mukama gyakutonderamu ng'erina kuwonya bulamu bwo. Yeebasibe Yesu. Era abasawo be basumba agenda n'agamba nti gwe munnaye kusinziira okujjanjabi kw'olina okujjanjabibwamu osaana kutuulira ddala awo ku katebe. Ate kati gw'olina empaka ogamba nze katebe saagala kutuulawo, bandagiridde wano nze mpa ekyange ŋŋende. Kiki ky'oyagala? Nze bulamu bwange bwonna njagala mpeta. Katonda level gy'akujjanjabamu akusumule takomya kutunula mu bufumbo bwokka, ayagala akusumule ne mu ssente okwateka. Haleluya. Ofumbirwe ng'osumuluddwa ate owangaaleyo onywerereyo. So waliwo eyajja mu kyaki manya yajja mu kaso inagamba musumba nali nkaabirira obufumbo nfune omwami naye ate mpulira kati neegomba mu bwasingo gye nnali. Ne mugamba ate kiva ku ki? N'agamba mu butuufu wentunulamu oli saafuna mwami, nafuna asikaali kuva eruzira yennyini ku prison ninga ali mu kkomera. Woogenda wonna olagawa? Oliriddawa? Olazeewa? Nga sikulaba. Ani abo mpulira aboogera awo abaliranye? N'agamba oli nafuna asikaali. Kati ng'amukooye. Munne amulaga kwagala, gwe baagala alaba asikaali. Munyenyeeko munno, mugamba osaana kuwona.